Yes, abantu mwenna abampulira mukama waffe yeebazibwe nnyo. Saawa zino ndi wano Enkololo Air Strip. Waliyo omusomo. There is a training and expo for the farmers. Mwali mumanyi nti Blessed Charles ate ebyokulima byettanira kakati okulima n'okulunda kwe kuliko wano eno kutte akati. Tuli wano Ekkololo era buli muntu yenna asobola okujja jangu obeereko n'ebintu eby'enjawulo by'oyiga era by'osomesebwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abantu abakugu ab'enjawulo, ebyuma, emmotoka ez'enjawulo zino zitrakita ezikola ebintu eby'enjawulo, bannange bazireese. Eyo media team ya New Vision era nga be bategesi ba Harvest Money Expo. Emyaka giyise, this is 2023. Simanyi Uganda bw'oba wali ozzeekoko eno. Okuyingira nno mutwalo gumu gwokka, ate ne training ya mutwalo gumu, so gye mitwalo gyo ebiri. Ennaku z'olina kubeera eno okuva leero ku Lwokutaano paka Sande. So ate kambalageko ku bali mu ku-exposinga ebintu wano. Right now ffe tuva mu training era kati tuli mu lunch session. Tuli mu lunch session naye nga abantu ab'enjawulo bali mu kifo kino. Yes, tukkiriza Katonda ali mu kukozesa abantu okutwongerako obukugu ku ebyo bye tusazeewo okukola, eby'obulimi n'okulunda. Era nga BGPevents tetukoma ku bintu ebyo bye mulaba tukola, naye nga abantu ab'enjawulo bali wano bali mu ku-exposinga ebintu byabwe. Olaba nti zino ndokwa z'amatooke, amatooke ag'enjawulo. Olaba enkota ennene, enkota ennene. Kati abalimi bali wano, emiwogo, ebintu eby'enjawulo. Kwegamba bw'ojja eno jangu obeereko ne by'oyiga. Zino ze mulaba zino emmwanyi, zemulaba mmwanyi era endokwa weeziri wano. Bakusomesa ebintu eby'enjawulo, abasomesa bali wano. Bannange mwandibadde mujja abalokole, okugamba mmwe temulya mmere oba kiki, nga bw'olya emmere. Emmere eyo waliwo abantu bano be mulaba bali mu kusoma. Mulabe muwogo eyagejja n'awola, muwogo eyagejja n'awola. Oyo mbadde nkulaga muwogo eyagejja n'awola. Kwegamba ate eno ne wobeera ng'oli mulimi nga waliwo eddagala lye weetaaga, era abalitunda bo baalireese. Leero lwe lunaku olusoose mu kifo kino nga buli kimu kitambula.
buli kimu kitambula, abantu abagendedde okuexhibitinga ebintu byabwe bakyayingirawo, emmoloka zikyaleeta ebintu. So nno natuuse dda era nga nze okuza obulamu bwange njagala nnyo okukola, nga njagala nnyo okukola n'okuyiga pikipiki ez'amasannyalaze ziri wano, zitakozesa mafuta ziri wano, kwegamba ebintu eby'enjawulo biri wano. Bannange mwandibadde muyitako ekkololo n'obeerako ne byoyiga, emmere, oyagala kulunda bumyu, oyagala kulunda nkoko, oyagala kulunda oyagala kulunda ki, zi poultry feeders, poultry feeders, buli kimu wano weekiri, buli kimu wano weekiri. Era mubeere nga mujja musobole okubeerako ne bye muyiga Oluganda, mubeereko ne bye muyiga. Osobola okuweereza Mukama nga bw'okola, osobola okuweereza Mukama nga bw'olima, osobola okuweereza Mukama. Kati me I'm a worshipper, I'm a worshipper, and really I cannot be a starving worshipper. Tulina ministry namba Mukama gye yatwesigisa, the Heart Worship Banquet. Kati nga mbuli ngeri wembeera nga sikoze, ebintu bijja kuzibuwala bannange. Kyenvudde mbayita mujje eno, aganda bange mbeereko ne bye muyiga, mubeereko ne bye musoma ebyenjawulo. Omusajja ono mumanyi wa Bukedde, omusajja ono wa Bukedde bumumanyi, omusajja waffe oyo. So ekintu kirungi nnyo wano, ekintu kirungi ddala, kirungi ddala. Mujje mubeereko ebintu bye musoma, mujje mubeereko ebintu bye musoma. Omuddo ente gwe zirya, omuddo ziheivago zirya, kwegamba ate waliwo wano emmere nga ogirima bulimi, ogyekolera, kwegamba ebintu okumanya okulya eno kw'amaanyi nnyo. Ebintu ebiri eno abasajja baleese ennimiro ne bazituteera wano, bazituteera wano ku maaso. Tubeereko n'ebibuuzo bye tubuuza, tubeereko n'ebintu bye tuyiga. Abooluganda mujje. This is Silver Star Agriculture Company. The feeders ez'enjawulo. Kakati I invite everyone. Yes, the irrigation. This is omusajja ono ate obbi wange ono Professor Bioresearch, naye waali wano eno era bw'oyitawo owulira akawoowo ke akawonya bannange. Mujje muyige ebintu ebyokulima n'okulunda. Wakati wano waliwo ono Dr. omulimi asinga ono abadde atusomesa wano, abadde atusomesa ku apigali, epigali. Bwenfunyeyo wano katayimu ka break neŋŋamba kankoleyo ka video kano nsobole okubeera nga kabatuusaako ate eyo gye muli, kabeere nga kabayamba okubeera nti ate nammwe mumanya ekigenda mu maaso wano. Kino kye mulaba tuli ku Harvest Money Expo, Harvest Money Expo 2023. Mulaba engeri amazzi gye gatambulamu, zi irrigation center ziri wano, engeri gy'okubamu amazzi bannange, engeri gy'osobola okufukiriramu ebibala byo, ebirime byo, kwegamba ebintu biri wano, ebintu biri wano. Abooluganda, abantu faamu bazireese, abantu faamu bazireese, okuyiga okw'enjawulo kuli wano. So tobeereeyo n'obulwa okumanya this is your nation Uganda. Abamu mwagala kugiddukamu buddusi, mugende muyiiye ebweru, naye munnange
ng'ate amagezi osobola okugafuna wano n'okyusa obulamu bwo. Osobola okugafuna wano n'okyusa obulamu bwo. Yeah, ebintu biri very serious here. I thank New Vision. New Vision mwebale nnyo, mwebalire ddala olw'okubeera nti muleese okumanya kuno okusomesa bannayuganda ebyuma ebyenjawulo. Osobola okujja ne ssente zo ne weegulira ebintu ebyenjawulo. Tuli wano ku kisaawe Kololo, tuli mu kuyiga. Abamanyi beeyongera okumanya, beeyongera okutegeera ebintu ebyenjawulo. This is Harvest Money Expo 2023. It's running to the 10th up to up to Sunday. Sunday will be 12th. Sunday will be 12th. So you come. You want to invest your money. You know, you're looking for a way out. I can tell you, agriculture and farming, this is a way to go. This is a way to go. Enanansi eno mugirabye, kale bazigasse tebyemu naye bakusomesa engeri enanansi empoomu bweti. Bakusomesa engeri enanansi empoomu bweti yesobola okubeera nti ogifunamu. So bano abanazzi bwe bali wano eno, kateeka tents nyingi nnyo naye Bank of Uganda bali wano, tulinawo Uganda Warehouse Receipt System Authority bali wano kwegamba. Personally, and I've been trained more with by the pastor, by Dr. Nalima Emma. Excuse me. Ate oyo yali omulimi asinga. Omulimi asinga oyo yawangulira ddala engule. So mulaba ebimotoka bino ebirima. Ebimotoka bino ebirima. Abali ku large scale, olina ennimiro yo. Bannange, mujje mulime, mujje mukole ssente, mujje mu investinge mu bulimi n'obulunzi. Mujje bannange, my fellow Ugandans, come. This is another way of harvesting, another way to harvest money. Amen. Kamale okuyita wano mbatwaleko wali eri nengedde wali ettooke ery'enjawulo. Ndi mbalage nti ekintu ekiri wano kiri very serious. So ebyuma byonna bye weetaaga weebiri, buli kintu kye weetaaga weekiri. Gwejjawo n'omutwalo gwo osome ofune obukugu. Bannange, kyangwa ofune obukugu mu bintu bino. Endokwa z'amatooke, amatooke kwegamba g'osobola okulima ebintu egakyusa obulamu bwo. Amatooke agaagejja gali wano bannange, amatooke agaagejja gali wano. G'obanga onoonya byakulima, byolima tomanyi bikola bitya bannange. Blessed Charles nange ngambe kambalageko wano bannange, ate mulabe Kololo yonna ky'oba omanya. Kati zino fertilizers ez'enjawulo ezikozesebwa koko mubulabye buli kimu eno kitambula kwegamba.
tuli mu kusoma, tuli mu kuyiga, tuddayo ffenna omugundi mu after break time tugenda kudda muwulira basomesa waliwo ebibala ebivudde ebiva Netherlands, waliwo ebya England, waliwo South Africa, waliwo eno agabizi agagejja agava mu South Africa. Kwegamba ebintu byo biri eno tojja na kubimalayo. Kyolina okukola kujja kumanya engeri gy'osobola okufunamu amagezi mu bintu ebyenjawulo. Kwegamba kiki kyoyagala okukola, kiki kyoyagala okuteekamu ssente zo, kiki kyoyagala okuinvestingamukko. Wali abalunda enjuki, wali abalunda enswera, waliwo abalunda envunyu. Omanyi nti envunyu gye weekanasa, envunyu gye weenyinyala, envunyu gy'otayagala okimanyi nti osobola okubeera nti ogiggyamu ssente. Envunyu eyo ekyo kyokimanyi. Bannange jangu osobola okwegulira ku bitooke, osobola okwegulira ku bitooke, amatooke. Olaba ettooke lyo bwe lyagejja, oliraba. Kwegamba bino byonna biri eno ekkololo ku kisaawe ekyaffe. This is our nation. So bitabo mubiraba tubirina, tusoma tuyiga, ate tweyongerako obukugu mu bintu ebyenjawulo, ate tufunye amagezi okubeera nti twongera okuinvestinga. Totanjala kuluma, waliyo emmere oyitamu n'obusente bwo. Kati bano abakuku n'abakuku batunda obukoko. Yes, batunda obukoko. Era kati session gyenziramu okusoma. Tugenda kale kwegamba embeera bwetyo bweri wano ekkololo. Ebintu ebyenjawulo bitambula, abantu ab'enjawulo bali wano, all colors, all tribes, all nations, they're here. Banange n'ebyuma bikuba, bintu biri eno bannange. Kwegamba ssente zinaabalema bulemi kunoga, naye nze mbabuulidde kyobadde tomanyi ekiri eno ekitambula ekifo eno. Nze mbabuulidde abooluganda. Yes, mujje musome, mujje muyige, mujje mubeereko nawamukyusa obulamu bwammwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bino byuma bikuba obuwunga, bikuba kasooli, bino ojja n'okigula. Kwegamba ojja n'ogula. Bano babayita ba Raila Uganda upfront partners. Balina ebyuma ebyenjawulo ebikuba bemmere bakasooli. So mujje bannange, naatera njagala kuddayo mu kusoma, naye nga ebibala ebyenjawulo wano weebiri. So mubeere nga mujja okuyiga, ate mmwe abaagala zitiini namba ne URA nayo weeri wano. URA nayo weeri wano for your businesses to be secured. Yes, just know Biogas Solutions Uganda, Biogas nayo weeri wano. Kwegamba tulina wano aba Grain Powers Limited. Ensigo
ensigo weeziri wano. Oyagala nsigo yaki? Abantu bano beekenneenyezebwa. Abantu bano basunsuddwa. Abantu bano bali authentic kyoba omanya. Soil water nutrients. Yeah, retainer. Aha. Kwegamba gwe buli kintu kyonna ky'ayagala okola ojja n'okibuuza wano. And then they direct you on what to do over it. Amen. Yes, abasesako sesako mukamanyaako wekawomera mukyali yakwegamba ebintu ebyenjawulo. Got a question, come let's talk. Uganda Revenue Authority naye weeri wano ebibala ebyenjawulo, micungwa, mangada, miyembe, byonna weebiri wano. This is mango horticulture and coffee nursery. Bannange banjukiza agriculture gwe twasomanga agriculture ono nga twasomanga agriculture, spring onion, tunano minty, there is rockwort, yeah, there is cinnamon, budalasini cinnamon, there is macadamia nuts, there is this is a mango horticulture. Yeah, buli kibala kye weetaaga wano bakirina. Pomegranate, bannange Tommy, taka, lemongrass, apple mango, kwegamba buli kyonna kye weetaaga amapeera, bannange mujje mulabe nti muyiga ebintu ebyenjawulo. Guavas, bannange kibala ki kye weetaaga, buli kimu ekiri wano. Waliwo obumyu rabbits, bannange. Yeah, spices, oregano. These are some of them. They have botanical names. Some of them they have botanical names, but it's all the same. So just pass by here. Just pass by. Bella, ate bano abakola ebyokunywa ebyenjawulo. So ndowooza babuuliddeko ebyenjawulo. Bannange, I'm just not selfish. Babuulidde ebintu temugenda okujja mu linnya lya Mukama waffe Yesu. So that is Dr. Jane agenda. So kanzireyo ate mu kuyiga, then tujja kuba nga tweyongera okuwuliziganya, naye nga mbabuulidde abooluganda, mbabuulidde binnange, temujja kugamba nti saababuulidde.